Onaku wale ku celebrity truck obulamu buli butya kansuliti bulungi nnyo. Onaku olwaleero tulina omusama pazo bamusama Basekadama tusinzidde wano ku Ibrahim musajja wange oyo ensonga zikwazonya bulungi nnyo y'amasimu bw'ayagala essimu ez'omulembe iPhone eziriko jo omukyala nga ne Samsung oyina Samsung tuzirina zonna yakukubira bwera oluseke kati simu kyeriko ku bawala simu kyekwata omubabiri abawala b'e Kampala kati kisinziira waliwo abawala bamu nga ba Samsung nibo baba abawala nga ffe nga tetuva ku iPhone mwe muli ba iPhone oli ne baba akola atya tetuva ku iPhone tuli gundi iPhone 15 Pro Max 16 tennafuluma anti olufuluma bw'eti nagambye ebitundu by'ekyama bigenda kubonaabona era kati ffe abagezi tulinze ffe abamanyi ekibuga bwe kitambula abakiwangaaliddemu ate wano wetuli anti wano wetuli wewa defining obuyaye bw'ekibuga era ngenda nendaba alabe abantu nga beyita abayaye nga tobeerangako ku Wilson tetukubala mu bayaye ate mutaasa mutaasa kizimbe eno Pioneer Mall si kwe kuli twogera ku street waliwo street y'abantu mu Kampala bonna boolaba abagagga wadde nga ye kudefininga nti oli munnakibuga omuyaaye kati eno si ye Wilson yeno wano ku kkubo lino erireeta Pioneer Mall era kati ono yibula oyo street fighter era nchalenjinga nnyo abavubuka bagenda ne babeereeyo ne beeyita abayaye oli muyaaye ng'oli w'ekiwooko luweero bw'oli muyaaye okuba omuyaaye olina kubanga abantu bonna bagaggawalidde wano ku Wilson era bw'osanga omuntu n'akugamba oba mu America oba Bulaaya oba Dubai n'akugamba ffe twakoleranga ku Wilson manya muyaaye kati gwe divorce Wilson tobeerangako kati gwe nawe wandibaamu omuyaaye wano wewandifininga abayaye ba Uganda bonna abagagga ba Uganda yonna bakamiliyoni bonna ba DJ Benazo bonna ba DJ Benazo ba DJ Shiru abasajja abakubyaso bonna Wilson wano ku Pioneer Mall ye street y'abagezi isima amufule yamuwera sente ng'alina visa akwamufule mayanja umulemirembe eno ye Wilson ye defining barrio asla so kati wano ku Pioneer Mall we wasibuka wetusinzidde olunaku olwaleero Ibrahim Pioneer Mall shop number PA21 so ate okutta ebbiri olina emyaka emeka omanyi musale bwe mutwe musale emyaka kati obadde okyatugamba shop number PA21 wetuli essaawa zino eno n'omukulu owenkudi kati obadde okyatugamba essimu zirimu ebika ne kirasi y'abawala kati nze owa Infinix mpita mu muwala ki totya ate katugeraageranye ku bizimbe biri mu Kampala nga bw'owulira Mutaasa nti omuwala owa Mutaasa akwata simu ki nga bw'owulira omwana nti ali ku paaka enkadde mall akwata simu ki tumenyere emenyeremu ebika by'abawala mu bizimbe mwe basinze omuwala wa Pioneer Mall tutandikire mu Tekino bw'oba oyina Tekino Infinix Itel buno mu mapeesa obutono obwo oba mobile money totagana mu Pioneer Mall wano wetuli Infinix Itel buno bukapeesa totagana bakwata simu ki wano mu Pioneer simu z'abaawusigala awo ezo zennyini awo mba mpita mu baawusigala omuwala w'omuteeke waka kamugulire oba omumazi n'akava ewaffe e Masaka omuwala nga yakava e Masaka n'omuyiwamu Infinix oba okikoze eneriko ekigalo emabega bwoti eneriko ekigalo eyasensa kati Samusanga waliwo Samusanga eri gye bandaze ibula Samusanga gyompadde eriwa tetwagala ennaku zino omanyi munaye tugwemba wala nga totegedde kirasi omwokola ki kati eno Galaxy S24 Ultra kati ono abeera muwala kati gwe kiki oba onteera ku tebo okitegedde naawe
enkudi yonna mbanje omanyi abakazi bakulembezezza nnyo enkudi ate si naye enkudi eyo mutuweerako ki omanyi ze divorce njagala okukubuulira batuweerako ki omuntu okuwa enkudi kubanga bw'ojja n'ogula essimu ewaayibula akuweerako kava nakuweerako ne screen saver naye enkudi gye mukulembeza buli lunaku eridde ebintu byaffe bimalawo kyogamba enkudi egyamusimu mutuweerako ki omuntu omuwa enkudi owa enkudi abantu 3 n'okuza essimu 3 ate no munnange bano betuwa essimu zino oluusi baba tebamalaayo ng'essimu zino zennyini ze batutte ate nga usigalugo wadde tekinoyo najjemba okuva e Masaka amalirayo ddala kati eno mba nzitoyemu mba nyingidde mu bawala abakola mugundi bano bankola mu akedi akedi wa S22 eno 24 yamaanyi kati no njiwani wa Pioneer Mall eno bannamawulire abatayito bano abawala bankola ku TV ayita batikitooka ayitira ddala n'owa Parliament ayita mba nkoze ate iPhone y'ekipesa ky'omumakati njiwani eyo 7 owe Masaka 6 plus owe Masaka ngimanyi naye kati tugira tuli wano awo ku Samsung tuli wano kuba omuwala gw'oteekamu iPhone ye iPhone 15 alina okuba nga naye bingi byateeka ku table alina okuba nga naye bingi nga okuwunya tewali kye bateekako ate gwe divorce kisente kumalya ga nsimbi naye nga pazo kansooke kuliseeyo ogambe kati gwe basekadaama onkwatiriza munnange onkwatiriza wano omanyi ono muganda waffe ono Ibula ono y'omu ku basajja abeerwanyeeko so kati bambi atunda bulungi amasimu yankubidde kyonaye nabadde nkwekwese obo so munnamasaka omanyi bannamasaka tulina enkola eyo y'okwegattako kati azana nga muganange nakoze eki edduuka ne mugaa kanzigye nkukyalireko siteranze kujja mu kibuga naye nsanzeewo omulimu omulungi ate ebintu by'okusinziira amasimu nga bwengalabye taseera bintu kwegamba ndabira ddala ng'abantu bateekeddwa okumweyunira munnamasaka n'olw'ensonga eyo Ibula gadget si kwe kumpita wano katuyambye nnyo divorce katuyambye nnyo omanyi mugenda tutama buli kimu munnamasaka munnange naye munnamasaka muno kaali kubba ewaffe Masaka bw'otubba tukulangira era obamanyi wano abantu abalidde ssente ne balwangirwa so Ibula bwe yampise ne musangawo bulungi edduuka aliguddewo liri wano ku Pioneer Mall ddungi n'amasimu ndabye agalina so sirema agamba nti bannamasaka bajje bakole ki naye bannayuganda bajje bamuwagire oba oliawo kubanga ndaba ebintu abirina nsanzewo amasimu za iPhone eziri latest eziri baziyita iPad ennungi byonna weebiri so kati we wano onsanze leero nasazewo ne ng'akantuleko wano engenda dumalirako wano ku Pioneer Mall ndwawo okuyita Kampala nyinza n'okuba maze emyaka ng'ena era okwosa enkya ngenda kukata n'olwensonga eyo Ibula gadgets mpozi era divorce abantu babalaba nnyo naye ayiseewo kayisaawo musange bwawa tuli ku Pioneer Mall shop number yaffe eri PA21 abantu bajje bagula amasimu ne accessories yenna covers ezi latest ezakafuluma zonna screen guards ezakabi olaba ankonkudi tulina screen guard nga newoba oli awo oli mubwenzi bwonze mukazi wo newe nningizeyo bati sisobola kulaba kirimu egenda kutunda sisobola kulaba kirimu eyo gye waleese ekola etya nga newoba oli awo olina akawala kopepeza nga nze mama w'abaana ewaka sisobola kulaba kirimu naye ng'ondi wano kumpi eyo yammeka
Tetuziseera screen guard zaffe. Eyo nange divorce ngitwala bagyetere. Screen guard. Eyetala. Bw'oba otyping eno bw'oti. Nga otudde wano. Bino abakazi balina sima balina 360 eriiso likola bweriti. Tasobola kusoma ky'okola. Tasobola kulaba ky'okola. Nayo waali nga tuvudde mu ebyo okunyirira okulabya okuli mu akeedi kwetega kiki ekigenda maaso olaba omwana aba akola mu igula gadgets n'akulaga nti akola mu ssimu n'akulaga nti akola mu masimu naye ku tiktok apostinga bina ate oba oyagala ateekeyo ki teekeyo amasimu ebyo biveeko divorce Abaana kati babbi. mu Afirika abantu tobajja ku bbina buli nsi n'ebyayo kati bw'ogambye bw'otunda amasimu ate okuta essimu okulembeza bbina bwoti ebbina litabula otunda ki ng'omanyi abantu byebirungi bye bafunye mu bbina abasajja naffe tuli basaamirivu nnyo kati webuze ebbina litumaliddewo ebintu lirimu ki kati bw'otunuulira ensi nga Saudi mukazi kwebikkirira neyeteekako akakaaya oba bo ate beesiima batya otegeera omwana alina ekitumbwe oba bo beesiimako oti kuba tebaba na bubina tebaba na bubina tebaba na figa liyitamu ebbina oli ng'alirina teri aba ayambadde kijiriba ntambudde ensi z'eddungu zonna sirabangayo mukazi muwala bw'alina kabina akabina kali wano ka mu Uganda naye kyensaaze wano ate divorce sikirabanga batugamba akeedi zino ziraba zino moolo zino awasemba wabeerayo lwoki ki ekikolebwa emisana nedda tubuulira amazima muno mu akeedi muno emisana bangamba kusawa ya langi loogi zikola ki zijjula ate ne bangamba kuba n'omukazi mu akeedi emisana tomukubira ssimu aba bize ne mbudde bwa lanchi ate abeera nnyo bize mbudde bwaki obwalanchi mbudde bwa lanchi obwo muba mukola ki yogera ku lwakeedi fe tujja kujogerera kubanze bangulira bajja mu Ero Beach mu Enkudi Beach Festival owaye nga munyirira nnyo kiki nkubuulireko ekintu kimu akasente kabula osobola okujja n'otuula kuva ku makya paka saamusanvu nga tokalaba nga lwaki togende ne weetaaseeko waggulu eno kati abasajja bemukola nabo bo balina ssente bazirina kati bakola ne babawa ne batuwa kino ekizimbe kyo Pioneer Mall kiriko akasente mu akeedi zonna abawala bonna balina kuyingira wano waliwo kyembadde mbuuza bwe zituuka ssaawa za lanchi abasajja bayitawo nga balambula abawala abalimu nedda ewa mwambuka bwambuzi ako sikamanyi ako laba divorce nze kyennalabye kati olaba akeedi zino tewali muwala agikolamu nga mubi ate akeedi zino abantu bangi abajjamu nga balina ssente era gwe buli walabyewo omuwala omubi baabano bonna banyirira bunyirizi kati ate abasajja b'e Uganda nyirira kola akabina ssente oba ogenda kukola ki ozifuna kati nze kyenjagala okugaba kiri kimu nze bwe natuuse wano kyennalabye okunyirira nze kompalusale sabujekiti olina okuba nga onyirira wano kikulu nnyo era gwe walabyeko omubi yensonga lwaki bagamba buli mukazi gwolabye Kampala anyirira teri mukazi ajja mu kibuga nga ka make-up takafuddeeko nnyo n'akasige bwetyo obeera n'omukazi mu nnyumba ne musiibawo nga teyeekolako naye nga ajja siba mukubidde bukuzi kasimu ayitako mu kibuga ebintu byo ayitako mu kibuga bwaipusi buli bwo buvaayo naye obuzibu bwabwe bwe balina ate bamanyi nnyo ssente balimu olusuubuzi era bw'okwana omuwala wa keedi kimu bibiri atandikirawo balina koodi ze basuula simanyi ebintu byalemedde ku revenue kyekyabatutamya simanyi byalemedde ku revenue ate bammanja eyo koodi yaabwe
kati balimu eyo mentalite ya ssente nnyo simanyi Sinnasasula sinasasula lenti ekizimbe Masannyalaze masannyalaze kati nabo ze kodi ze bakubiramu nga boolaba abawala abayimbi njagala vidiyo ebintu binstressinga ninayo photoshoot simanyi photoshoot kati wano mwakedi kodi ezisuulibwa okufuna kasente tuli nyina ebintu byange biremedde lenti ebintu byange bamanja nsasulira mu $1 okusasulira mu $1 so mu mbeera eyo nabo bwe baliira ku ki nabo bwe baliira kasente Ankongude yagala nnyo ebbina nkulabye twakatuulidde wano ebbina lifuuse ebbina bayita wakyuka njogera kye nali ndabye abaana banyirira ekiri mu kibuga muno banga ne bw'owasa omukyala tomulondoola aliwa wasiza omukyala ng'akola wano mu kibuga lwaki ne waba takolera wanene mu kibuga yenna omukyala talina kulondoolebwa kiri nti omwesize gw'otadde waka oba olondoola waaki anti bw'otalondoola ojja kumaliriza ozaaliddemu abatali babo batya nedda kati omukazi okukuza omwana nga siwwo kyangu nnyo nakugamba abakazi balina enkola kati akuzaalamu omwana n'agenda n'amukuza omwekanga amuyisa mu Pioneer Mall nagamba omwana wo noyo nogwe yakufaanana ekyenyi n'akumala n'omugali wakyo ng'obadde tokiŋŋambangako nga naawe kennyini omulaba yasiga jajjaawo nzera ekyenyi so abakazi okuzaala ne balabirira ne bakuza kyeki kyali kizibu amukuzaalamu n'atagamba nakugamba omwana n'omwekanga ng'ali mu myaka 10 birungi ki byofunye mu kuwulira mwaka egi muno nga okolera mwaka egi kale mukole mu kibuga ekisooka twali tetulina dduuka lino but alhamdulillah edduuka tulifunye lyamaanyi kyokyo tukyebaza mukama kyekisooka ekyokubiri bakasitoma baffe twali enduuka teririiwo naye nga bakasitoma batwesiga nga batwesiga bavudde Masaka wa Jinja wa nga badda ne batugulako ekyo nakyo bakasitoma omuntu nze nganze birungi ki byofunye nkola nfuna akasente naye Pioneer Malls tenabeeramu nnyo complain bakyali genuine waliwo ebizimbe muno ebirimu complain olina akagambo okoyogedde ng'amaduuka geetunuddemu katonda kyekimu kyekibeera wakati awo wano eddogo lyo weeriri eddogo lingi tubadde tukyatenda bano b'obunyama bwerukaya okuvuganya kungi eddogo lyo weeriri weza obeera mulogo obeera musabi nnyo ku bibiri olina okulondako kimu kubanga nze competition zigisobola olaba abayimbi beewala n'omuyimbi akuwalana nga n'abawagizi ababawagira temumanyi gye bali okitegeera naye bano kyendaba bo beerumba dairekiti saidi wali na wano kati ate kyendabye weza basabi nnyo oba balongo nnyo naye ekisingira ddala obukulu nze mu mirimu divorce ne kunsinga bwenjirabye its a trust mu bantu kubanga tibwotunuulira Ibula ono gyeyatandikira bambi alabika abadde genuine mu nkola ye y'emirimu divorce tosobola kutuuka ku buwanguzi nga toli genuine mu mirimu gy'okola bintu bingi nnyo ebita trust eri bizinensi leero katubeereko serious omuntu okumuguza essimu bweti netuuka ne freezinga kikumala omuntu obutadda n'okugamba bala temugendayo kati divorce fe abategeera emirimu kyobola nze ne bwemba ku stage Matovu nkolera ddala okulaba nga wennyimbi empangulawo nfunawo obubonero mu mbeera yonna nze ntwale ki ekitiibwa kyange nkisigaze kati nze kyendabye emirimu gino eddogo lyandiba likola oba n'okuvuganya weekuli naye bakasitoma package kizoobawa yengeri yokka oba oteekeddwa okubeera n'omutima obuntu bulamu mu bizinesi kasitoma oyinza omuguza essimu nga ekizibu kyava mu factory made naye ate bw'akomawo n'omugaa watutte mugaa kasitoma tulabe kuba terizimala omukyusize kati weekanga ng'omuntu ajja kuba n'abantu ki bangi abakolagana naye so obwesimbu n'obwetowaze n'obuntu bulamu mu bizinesi kikulu kyova olaba osanga oli nga lubaala amuluma ayogera bubi talina kasitoma keya
naye ng'agamba bizinensi tekola ki naye nga gyebwe buzibu n'olw'ensonga eyo ye Brown ebbanga lye mulabidde kuba yatandikira eri wansi kati yazze asituka mpaka wano ali maka gagadde ndowooza waliwo ekimugatta ne bakasitoma relationship eyo weeri nnungi kubanga embadi ya bizinensi esooka buntu bulamu nabantu kubawaayo bu offer bakasitoma abo bizinensi oba ogimaze omwana ow'obuwala biki byotunuulira mu maaso awo n'ogamba mukama allah bw'aba alina kyampadde kati nange nina okusomukamu awo neyongereko ku ddaala nganze omuntu nganze nange nkola edduuka lyange inshallah nabakola ku dduuka nawe bakola bino bwe biti nga nebiba nga si bwe biti naye nga lyange nganze nga gwe boss nze boss nga CEO nga nze asasula abakozi owuli oyagala kusasulako ku bakozi njagala kusasulako ku bakozi kibulikika kiti okusasula ku bakozi liri kwazo kyakabi nga bali abakulinze ofiisi nzigale kirungi naddala omanyi obulamu bukyalenjenga nnyo abaana abawala ku basajja kyangu naye ku baana abawala kizibu omuwala yenna bw'omusanga nga yesitudde n'abaako bwaba kyobanga osooka okumuwa kyekitiibwa kuba abawala bagezesebwa nnyo n'obulamu nnyo ebikemo bingi abasajja babalimba ebintu bingi naye omuwala okuyitamu n'abeera strong bw'ati n'asituka mu byenfuna ate ng'ali independent era kibeera ekyokuyiga eri abawala baleme kulowooza nti buli kye banaatuukako mu bulamu abasajja bagenda bawa otegeera abasajja mbu bagenda kukola ki abasajja tebalina ssente ze baali bawaddeyo bakazi nakugamba ssente ze batambuliramu zezimu kati nze devotion ndaba nze waliwo ssente zitakyankayanya okuziwa omukazi ezo zo nga sizeetabaamu era nga tojja kumpuulira nti baazirwanidde nga nzikulekera nze divorce ezo sente simanyi bukadde 10 bukadde 5 babukayanidde ezo zo sikyazikayanira okuleka nze kati sente ezinkayanya ku myaka gyendiko ne ku byendabye bukadde 10 nakwambuka nkubuulira ezo zinkayanya etegeera era ogenda n'olaba abantu oli nakugamba busimanyi twagenze ne batuwaayo obukadde 10 kati obukadde 10 bukole ki naye nga baba wadde obukadde 10 abagenda okugabana bali 8 kati bukole ki temuli divorce so matovu ebintu byogagawala bwe tuddayo ku baana bano abawala nti abasajja tebalina ssente ze babawaza amaanyi teziriiwo ate era tobeera na confidence emala mu bulamu bwo bwakukola ssente be an independent woman ayeebalira ku ssente zo nobala obukadde 10 buli wali tebuliiko abutegeerera teri abugamba n'okuwasa abasajja mujja kubawasa ng'omukazi alina ssente zakuwasa kuba kati divorce bwobala obukadde 10 aliya abatagiri aliya okugijjayo ziba zikyaliwo sente zikubaganye zikutiisa n'olwensonga eyo bano abaana abawala abali mu akedi wano kyetubagamba okwekolerera ssente yo nga teri mmuyaye n'omwate kyakabi nnyo naye kati enkola eriwo wano ate nebawala bannaabwe bakibasigamu bano tugende tukuule tubabbe ogenda kubba mmeka era bw'onanywa wisiki ogenda kunywa omuzinga gwa 25 kati oba ondidde ki naye nga wama afunamu ssente mmeka tewali nemutwe tazijjukira singa zaali nyingi nemutwe yandibadde azijjukira naye nga bwe wali obala ka ssente ne kaggwa nawo okategedde akantu ako matovu naye nga nze bukyantandika okwekolerera nti zino zange zo weziri kyovala divorce fe abantu abamu tusigaziza ebitiibwa byaffe
nze divorce tomalaamalamu bintu ebyo byakumalaamalamu ng'oli politician ojja ommaleemalemu aa nze divorce tomalaamu na ssente zo ng'oli politician ojja ommaleemalemu valiyo ng'omusajja ondekaawo onzijemu ekitiibwa kyange atwala ssente zo okitegeera sobola kankuwe saavisi yabwerere nze ndeka kuba ojja kulowooza nti ompadde ki nti ompadde ssente zo kale n'olwensonga eyo nze okusinziira nga bwendaba emikisa mingi egyogaggawala naye ekintu kubawala kulowooza mbu abasajja be balina obbawaayo ku ssente tebikola muwala munnanga ali eyo ampisayo kano mulekera osabiriza ogenda kukoma bagenda kukutyawa bagenda kuvuma basabiriza mulekera osabiriza olina kusuubiza leero ku Friday ku Saturday n'omuddamu ku makya naye ng'akimanyi kwata akasenteko oli omuyimbi yongamba tebajja mwagala bannayuganda tobamanyi so matovu nze okusinziira nga bwendabye emirimu n'ensi nga bwentambudde kyakabi nnyo okwekolera ssente ze era nasanyuse nnyo bwe nabadde ntambula nasanze abaana abawala nga beekole oba ese matovu omuwala alinamu ssente omala gamumanyiira osala otya okuyingira Bahrain omwana olaba positiyoni nga lwakiza ate Bahrain ensi neeriyo yewe Bahrain nno nsi naye nga bwakabaka bali tumaki kalikyo nsi eri eyo natidde bannayuganda banoonya ssente bali eyo yes n'obanyumirwa obulamu nga bali Dubai nnyo ate teri nnyo mateekateeka tebali strict nnyo poliisi kwatakwata bantu nti bakoze obuyembe babanoonya kasi katono kali awo kazinga katono bwe kati kalimu obulamu bw'otalabanga jjukira abo abawalabu tebakola balangira bambejja kati abaana baffe bano be basinga okukolayo ssente ndowooza era eyo eri banamboozi ndala njagikuwa tuyise mu kibuga wano tuyiseeko mu kibuga ku bantu baffe nze njagala okubeebaza baatugulira tikiti z'enkudi bajja nyo beebalire ddala waayo abantu baatuwagira era naye emboozi ndigikuwa nalaba ebintu ku era awo so bandi beebale wakati bw'oyogedde emboozi y'enkudi eyo engata ani yagikuwa engatto shakibu oyo kati yagikuwa oli ku seeti ogenda yimba oba wasooka gyepima yangamba zali yali agimuwadde nemugamba zali eno engatto gyalese teyinza kubanga si ntuufu shakibu leeta engatto naye kusanga ku ero bwe yali ya Diamond Platinum kali kambuuzi wateekamu ekigere n'ogyepimamu ng'ekutuuka yeso naye ati nti yali ya Diamond Platinum bwe twali ku ero ngakagere bwakasukamu kakasukewo leero tokoledde bantu nedda tujje mazima kati leero nvudde ku ludda lw'abantu ekigere wakasukamu kikasuke ng'erina akabalaza emabega ng'erina ne mu byonna okumanya divorce oli muntu mubi mu byonna bye walaba lwaki tewasiima laga bwe nakuba abantu neweesiba ku emyaka gye tulimu tukuze leka kwagalanga byonoonese nga kasuku tuliongamba mutujja kwero ate kuno saakikola netugera kukigamba abange eno miranga gwe kyeyamaliwo okuba obufaananyi obwo gwasinga okuteekayo obufaananyi obwo James Bukigozi divorce gwatandikiriza obufaananyi obwo ekiri kwero biiki ntawaana myerere naye kuolwo natuukayo era nagaa sijja kukola omukulu nga bwe yaŋŋamba naye waliwo ekyali kinkemye naye nga wano wange kowe natuukirayo ng'amazzi gakyali makalu naye nga kaŋŋume ono wange sisobola naye nga mu mutima waliwo ekiŋŋamba nga Kibukenya media kiŋŋamba nga tukoledde bantu leero nabalaba ne Bukenya mwanjogerera omugambo ogutokomoka engatto eyaleeta obuzibu ye mukulikayo wa Bruno Betty bitwali kima nga baani
Feba ino twali tulimirwa kukyaliwa. Ne Bruno Beti kyemwebazaako abasiriikiridde era Bruno Beti gw'anaaloga ajja kukikakasa. Waliwo ssebo ekyannumba bwe ekiro ndowooza baasindiki. Ninga kirabika Bruno Beti. Fenga ffe twalumirirwa. Tosobola kuwa. Anti bakubuuza olumirirwa ngaani? Ffe tuli banne. Nga ba in-laws. Afa kuba ino tuli banne mu kabi. Munno mu kabi ye munno ki? Ye munno ddala. Kati tosobola kuwa muno n'omugamba nti akaboozi ka lwakubiri olusooka mu mwezi. Saawa 2:45 ate bwe ziyitako olinda mwezi gujja. Tolina bikkiriza. Naye kale mu byonna emboozi tebaakadde naye nze nsanyuse nnyo mu byendabye era tujja kunyumya bingi. Nze ekisinza okunsanyusa ye musajja ono okukola edduuka lino. Mwami Ibula gyaba abantu bakulabe. Munnamasaka Ibula atubulire lwaki tatwala dduuka waffe Masaka. Manye Masaka bannamasaka ate tebaagala kuteekayo bizinesi. Ibula gyatubuulire amasimu lubale w'omulamu tasamirirwa atubuulire ofa zaawo abantu. Kati eno zirindako genda eno yeefaanana erya yono gye wagambye gy'oba oyogereramu eno kati eno eba ya mmeka oba muteesa abantu era bawaaka namba waliyo abantu eyo ababa baaga mukola delivery wonna wonna w'oba oli. Abantu basomere ennamba. Tukola deliveries wonna w'oba oli tukusangawo era newe basimu newe baki tumala kulaba nga transfer yonna tugikoze okuva ku simu enkadde kudda ku mpya. Bw'oba oyagala kola top up, bw'oba oyagala mpya era byonna tuleka tubikoze tuteredemu iCloud byonna koza abamu. Kati waliwo bannyinaze bakadaama ayinza okuba ali eyo mu kyalo ayagala gulira boyfriend we kasimu okamuteere wano bwoti okatwala oba ebuyikwe katuuka ate awo walungi mutunda za box oba zino eziriko gundi bakwetaaga ekatwe bakwetaaga ekatwe ezo zagenda wala. Tutunda eza box pack tutunda neza UK used ezitali za bakwetaaga ekatwe ozitegedde bakwetaaga ekatwe bagikimye ekiro mu Climax nga bakukubye empi n'emisambagere. Weebale nnyo era bwe mba mwagala okwavuwala muyingireyo bizinesi. Anti eri yali ayingidde bizinesi ya simu eyo ziba kwetaaga ekatwe n'asigaza ekyobugagga kyonna mu nsi. Toggwa luzira buli kaseera oba waakagulayo bbiri nga wiiki eno olose enkya nga wagibbako omusumaali yatuuse naga wattirako omuntu. Tomanyi buli muntu gwe babbako essimu agattako ne bye batwatwala n'amala agikwata bukwasi bw'ati. Bwe bakubba essimu oba waddembe ogattako bye bataatwala gwe era oba osobola n'okukola bajeti yo ng'eyingira obukaddaana. Wendi mukwatira n'omanya essimu yange wagibbye naye wendi kukwatira bamenye ennyumba obukadde 3 mbulina. Kakati teebereza omusajja ono nga Ibula ng'ekizimbe kiraze nti ewa Ibula wano bakeetaaga ekatwe waali era omuntu gwabayijja kagamba baasi zino zize. N'olwensonga eyo nze nsanyuse nnyo wano Munnamasaka Center ajja zikuuma. Bw'oba totunda ziba kwetaaga ekatwe awo obugagga. UK used ne Dubai used UK used. So lubale omulamu bw'oba ogiguze wanene Ibra gadgets ne bagikubbako n'okomawo n'otugamba bana esimu yange bagibbye jjukira tukuwa receipt tuwandiika serial numbers zonna mu bitabo byaffe tukuyambako n'ogitracking. Nze kyembadde nteesa ekino nja kukisaba Ibula wamma gw'omaliriza. Abantu balina obuzibu bw'okubbibwako amasimu. Munnamasaka Ibula oba ani yayigiriza abantu b'omu kibuga akagambo anko anaakubba agira mu anko nedda anagira bwatyani mu anko kabeera ka respect. mwakongeddemu ebirungo gafudde mu respect katse wano oli otya Ibula
ndowooza kino kyekinyusa ekituufu kye tubadde twetaaga. Amasimu gano tugagula nnyo era abantu bagettanidde nnyo, naddala amasimu gano agaseereza. Bwe kituuka kufa abasajja abadigize, bw'ogiwa omuwala tasigala kyekimu, oba olaze amaanyi divorce, byonna byonna saavisi akola ki, biba bitambulira ddala. Tujja kwebaza okukola. Alhamdulillah. Si kyangu ku myaka gino emito, ekyo divorce tusooke tumwebaze. Abantu nabo ababuulire yasangibwa waffe, tumanyi Pioneer Mall, tetumanyi levoozi zammwe ze mukolerako. Mukama wange nno nsooka okwebaza okutambuza ennyonyi, nkulabye ennyonyi olwegifudde takisi omukulu passport emuba ku musawo musajja wange nomula mba ndi awo munoonya amagambo musajja essimu njikubaga titi akwekaba kakuwakyeza omuntu ali mu ggwanga neŋŋamba ne lonna ngenda mufuna ntya musajja wange akalabo nga nakategeka dda enkudi yagiwanise ffe nga bannamasaka atutunze neŋŋamba njala noonya omugana ekyenyinza omuddiza naye nga munoonya ate nga mulaba olwenkuba kusimu abeera ku nnyonyi nooba oli awo leero namugwikiriza nga yakatonnya bw'ati ne mugamba owaaye oliwa anti obwaguuga bw'edduuka twabukoze. Essimu ompeeredde ddala y'abannamasaka erina n'akati, essimu gisembeze erina n'akati. Eno essimu gye muwadde ye Samsung eri latest mu S series bagiyita S24 Ultra essebo. Kana akati kagamba kapeeni si kati era nemanye kati kapeeni mukama wange omanyi wale simu za touch zasookera ddala essimu giraga abantu era akati kagamba ko nga kubanga tuyagala kwesa lugalo osooka kozesa n'okola emirimu sina budde obwo. akati kalungi nnyo, kalungi gezi nalango ina galubindi ankolipaza omusajja wamanyi waliwo ebiseera ebisinga wabanga ali bize nga kimwetaagisa okukwata akati ako akasazi. So omubufu obwo mukama wange ne munoonyaako la Mungu bwangerera najjira mu budde obutuufu nga nedduuka olunaku ebyo tuliguddewo lyerino. Omanyi nze divorce nyina obuzibu bumu, omuntu bwankolera ekirungi abanga mpoze ebbanja kandi nange mubuuza nze wandyagadde nange nkuwa eki yenkola entuufu, real appreciates real. So nkwebaza olwaki onkoze bulungi, bwe mmala gakitwala nange abantu nga sibalagiridde byokola mba mukyamu divorce, kubanga abantu oli bwakuwa ekirungi okola ki omwebaza. So ibula biki wano byendaba, ndabawo zino privacy gundi tulina edduuka lino twalikoze nga liri ku standard lya nsi yonna era kati ankoliri pazo bw'otambudde eggwanga osobola okuba omujulizi wange nti lino edduuka lye twakoze ku Pioneer Mall ogenda n'olinoonya Dubai nga toliraba. Woyinza otandika oddisanga ng'otandise okuyingira ensi nga Italy, ogenze mu London, ogenze nga US, kati edduuka lyetwaleese twagala tukoleko ekyenjawulo ekitabadde mu Uganda. Era bw'ojja ku Pioneer Mall otambula ekizimbe kiramba naye n'oba ng'olina omuntu gw'obadde onoonya okkakkana osoose kukyamira no kuyimbula gadgets. Kati lisangibwawa? Tusangibwa ku Pioneer Mall level PA shop number eri 21 era nga tulina accessories mukama nga twaleese ebintu okuva US screen guard ne wogikuba enyondo tekola ki ate bano ffe abaana baffe ku mulembe guno ogw'enkudi bano nti inamu bumesagi bwange bu side cheek bunsindikidde ka message ate nga mama abaana saagala akole ki akalabe. Twaleese privacy nga n'oba ofunye galubindi ezina lenzi mmeka tosobola giringiza. Screen guard eno tetuzisera tulina price ez'enjawulo ate nga za busuubuzi. Ffe abagula abaagala okweyagalira mu bye tubaguzeeko ffe ba divorce n'abali eyo baagala nnyo okubafaako era mu buli bizinensi abantu kyosooka okutunuulira. Naffe eno bayimbi omuntu bw'aba akuwa omulimu asooka n'abuuza nti omusajja oyo tantawaanye, omusajja nnyinza okumuwa omulimu n'atuuka leeti. Obuntu obwo bukulu nnyo mu bizinensi divorce. Omuntu
bu service ki bwafuna oba bwe yenyumiriza mu kugula essimu wano kakati obwo bukulu kituufu nnyo ensonga eyo nkulu nnyo nga bwe nkugambye nti omutindo gwe twaleese mutindo mulungi nnyo gwa nsi yonna nti kasitoma waffe wajja ku dduuka n'asooka n'afiibwako mu ngeri ey'enjawulo nti kasitoma atuuse ku dduuka tulina abaana abamwaniriza bamuteeketeekedde ki kubanga ntulabye otuzaawo onyiwako otunyogoga oba omanyi obuntu butonotono bukulu omuntu naye n'otuuka mu dduuka ly'omuntu gwoweekera obanga gwe bava okugoba nga totulaba ne kajuyisi kakoze ezo saavisi ezaatu era bakukyalenjinze nnyo gwe n'otutuuza katebe k'omuntu n'ayogera ebigambo yadde amazzi ag'olukumi kasitoma oba ozeggula screen guard ya mutwalo kajuyisi oba oddeko ebiri it is okay kajuyisi oba koyagala oba kasoda ekyemisana totuula nnyo divosi muyina enkola eyo mwana wattu wankulipazo ffe nga ffe banamasaka kimu kye tulina omutima gwaffe mugabi ffe tusobola okugaba nga tetufuna osuulira tusobola okugaba nga tetufuna naye nga ekikulu kya byonna ebiseera ebisinga bizinensi ogikola nga ogitadde ku musingi ogw'okufuna emikwano nze mwana wattu singa nali seeyisa bulungi singa kulipazo si musajja wange singa si musajja wange naye nze bantu bangi nnyo bensobodde okuba nga nkwazako oba oluusi najja ne mugabira essimu naye ekyo guba mutima mulungi manga mba sifunye naye guba mutima mulungi so nga munnange mu bufu obwo edduuka lyaffe nino nga kasitoma zze ekibuuzo kyewamboozezza ayanirizibwa n'atuuzibwa mu ntebe n'afunibwa ekifo ekitungi entebe zaffe ennungi otulwamu nesobola n'okunyiga masaagi ne bakuwa ku mazzi oba kajuyisi akanyogoga kyoyagala kyonna saavisi bw'oba ozeggula essimu yenkadde dattawo nga toyagala muluzinga kati nze nja kubuulira abantu bye beetamwa ku masimu ebitonotono ffe kuba tubeera abantu muntu kugula kisikuriini ennaku 2 nekyatika ekyo kyo waakirireeta sikuriini eŋŋomu ng'omuntu tagenda kukola ki nga ne bweba yamwatiseeko agamba butuufu nze nagikubye ku tairozi naye oli mu mmotoka essimu neegwako nekikola ki nekyatika ekyo kimu kubuulira kankumalireyo ebizibu abantu bye bafuna ekyokubiri bano bannayuganda babbibwako amasimu wali okiwuliddeko oluusi bwe batwalibwako amasimu gaabwe engeri y'okugafuna ezibuwala ate nga basasudde ne ssente zaabwe ganoonyezebwe kati nze nkubbirako ekyamba kibbula baako abantu b'oteekawo abakola mu nteekateeka eyo erondoola amasimu g'abantu singa aba akoze eki nti essimu yo bw'eba ebuze siriyo namba twagisigaza wano kakati okolagane nabo mu nkolagana entuufu ey'abo abagalondoola ne kasitoma omuntu afune obwenkanya ne bw'aba tafunye bwenkanya yibbula obugagga obumaze kakati munnange nno ankoleripazo ffe saavisi nga bwemugambye nga gwe bakolera gwe ffe essimu yaffe kasitoma waffe wogigula n'oba wakafuluma ku pioneer mall ne bagikusikako ku booda ffe omulimu gwaffe kusooka kunoonyereza nga bwe tunateekamu kasitoma ffe tusooka ne tuteekamu tulina abasajja abakugu abali mu security awo era immediately nga kasitoma yakankubira nti bannaye essimu yange bagitutte mugamba nti tuweemu ebbanga bwe riti nze nga nteeka mu bakugu omukugu oyo mu wiiki emu n'obutawera essimu tuba tukoze ki tugirikavarinze nti lwakuba nti bakasitoma baffe kyenyinza okuba nga mbawaayo akantu akamu okutwanguyiza naffe omulimu n'abasajja bali okukola omulimu kinyuma nnyo essimu nga bakagikubbako n'okommunikatingirawo kubanga ebiseera ebisinga nti abayaaye bangi mu kibuga ate ennaku zino abayaaye abo tetugenze tubavumbavumba nga tubakwata amaanyi gaabwe twamanya wegali ne tugifuula wikinensi yaabwe nti omuntu yenna alina bakamubbako essimu bwoti communicating nti bula gadgets
owaye esimu bagitutte nti mudakiika meka mudakiika nga 2 okuva kati mu wiiki emu esimu yoba ogifunye naye akabi mwe kabeera kulwawo communicatinga bakugyeko esimu community tetugamba nti baziragajjalire bazibbe ibula ajja kuziza naye yabeera assurance eri customer okategedde bulungi ebicupuli nabyo mu masimu bingi ebyo ebicupuli nabyo bisusse omuntu ne baguza ekisimu waliwo customer wange abadde yakava US naye ensi ezo zetwesiga ffe nga ffe zetumanyi nti nsi z'amaanyi ate mwatu naye abaffe nawe gyewalaki ebali omusajja yaleese 15 Pro Max nga ŋŋamba muganda wange simu baginguze sente empitirivu naye nyiga 1 enyiga 6 simu negigula nga mpya konze jangu tulabe kubanze sina buzibu omuntu yenna naddala abantu abava ebulaaya abo bandaba nnyo ku internet ate bampa trust yaabwe ebiseebisinga bajja ne bagulira abantu abo bali ku ground kati uyeze nangamba wanyira ka screen guard nesimu nyiga 1 enyiga 6 ngenda okukebera esimu nga kikopi ekiwedde emirimu omusajja sente ye bwete bwekola ki bwefa mugamba nti muganda wange ffe ekitukozesa emirimu gino kufuna bwenkanya nti jangu ku Ibra Gadgets toyina ogenda kusanga kintu kiyitibwa kopi buli kimu kyetukuwa apa eba verified bweba Samsung eba ya verified nti esimu eba kuki kwalali eriko original era ffe esimu zaffe zibeerako ne warranty ako kakulu divorce ako nako kakulu warranty zibeera ako nako kakulu omanyi kati twagala twawuliramu nga tumaliza guarantee ne warranty byanjawulo byawukanira wa kakati warranty eno eri bweti nti warranty bwenkuguza simu divorce ogitutte nti nkwadde 13 Pro Max mwattu nno emabega okankuzeeyo katono nnyo Uncle Puzzle ono nno ne musajja wange nnyo divorce matu era yakamala okuva wano nakamala omuwa ettaffaali lye esimu namuwa esimu empya 13 Pro Max yagisumulula esebo mu box nga tetewagana nti ekirabo bakuwa buwi bulijjo oli ku simu empe kati nga nange ne bampeenya kati nga yange togiraba wuuwo Uncle Puzzle kakati mbadde waliwo akantu ke twerabiddemu waliwo abantu abakalubirizibwa mu kutambula okujja mu kibuga kaderivaly ffe derivaly yaffe ye Kampala oba oli Ntebe oba oliwa kosta ogula ekintu ku Ibra Gadgets kasitoma totagana kugamba nti ate oba owaaye ngenda kujja ntya mu jjaamu ngenda kukola ntya tetulina booda waffe tulina akamotoka kaffe tukutuukako wonna wooli ate delivery z'omu kibuga za bwereere kati tulina waliwo abantu ababeereyo nga bagamba naye nze nyina edduuka nange naye nandyagadde ofunayo accessories abagulawo olosera ebintu ebingi twabibaleetedde oba bya Samsung oba bya iPhone abalina screen guard bane twalese screen guards nungi waliwo oli nga tasobola kujja mu kibuga kubanga mu kibuga emmotoka tetukyazingiza lutalo naye nakugamba njagala ondeetere essimu kikabu ekiti oba ondeetere ka screen guard okanteereko bwoti ako muka services omuntu mugendayo mukama wange ate tugenderayo transport etumwetaaga ffe tukutuukako wonna wooli kasoba ng'oli mu kibuga tukutuukako wonna wooli ku bwereere netukuteerako screen guard netukuwa kavayo gy'oyagala oba service ya simu netugikuwa fena tusasula kasente ka product gyetukuwadde naye transport mpozi wali ayinza okugamba nti owaayi edduuka lye mwakoze liri ku mutindo gwa nsi yonna nandiyagadde nzijja ntuukirayo ddala ku kitebe kubanga edduuka lyaffe lino oba olituuseeko oyinza obutayagala kuvaawo era bakasitoma bajja ne batuula kubanga baali mu London ye Uganda sebo nkiraba nange ekintu so ffe services zaffe ziri direct ate nga temuli naye mpozi ekirala ku kyagala bagiyita garanti omanyi abantu balina nnyo enkola eyo naawe fa ku kintu kyo leka gamba nti olwokuba bakuwa garanti ya myaka 5 essimu otandika ejjiwa abaana essimu bajase togifaako ogikuba ebigo ozandi ku garanti namwe musaasire bannammwe
otegera nawe kuuma bulungi ekintu kyo totambulira kweri enkola eya galanti so nawe kuuma ekintu kyo kifeeko okoleki nawe obuvunanyizibwa bwo nga tumaliriza omuntu atwetaaza enamba z'essimu okufuukako obudde bwo kyakabutulidde kakati tusangibwa ku Pioneer Mall kino ekizimbe ekipya ekiriraanye Mapeera era bw'otuuka ku Mapeera ekizimbe ekisinga okuba ekyeru ekinene bwaguuga ekizimbe kye bayita New Pioneer Mall bw'okituukako okkirira amadaala nti kubanga oyinza okuba oyise ku street ya Kampala Road nti amadaala ago ogenda kutuukira ku ground floor kati ffe tuli mu basement kati omuntu akozesa Kampala Road kirira wansi amadaala otuuke ku level eyitibwa PA kati otambule no ne shop number 21 era otandika ku level PA 21 oba otambula okunoonya edduuka lyaffe oyinza n'okutatagana kunoonya shop number 21 olw'obulungi bw'edduuka ekifaananyi kiba kikulagirawo nti wano Waibula Gadgets essebo enamba z'essimu tulina MTN ne Airtel yaffe eri 0754 887 35 96 MTN eri 07 886 19 78 96 ku TikTok kwetuli tukozesa Ibra Gadgets ku Snapchat gye tuli tukozesa Ibra Gadgets ku Instagram gye tuli tukozesa Ibra Gadgets platform zonna kwetuli kwemuli Pazo wanjimatu bugambo ki bwolekera mu Namasaka abantu butabaguza feke abantu bawano kwotababba oba bamaze gwe abantu baguze bintu birungi beera muntu mulungi bawe services ennungi newaffe mu kuyimba gwe abantu bayimbire bubi nyimba ziyimbe ng'ozisala nga bw'obiyimba be babiwulira si bw'obiyimba obwavu buba bukeeredde so bubuli business tukolera abantu services abantu bawe ennungi nabo bajja kuddiza buki bulungi nze lwaki ntudde wano njagala okwebaza Ibula y'omu kubangulira tikiti z'Enkudi Beach Festival ate abadde munnange gwendabye nga mu bulamu ajja asituka mpola mpola n'omuntu okuwa akalabo kano kitegeeza aba asima byokola so ka interview ka leero kabadde kakwebaza na kusiima oba oliawo tetugenze nnyo kabadde kakwebaza na kusiima mpozi n'omuntu akola ekirungi naffe we tulaba ekirungi tuyita abantu bakyettanire kuba kiki kuba tuba tutaddeyo feesi zaffe omuntu akubira esimu yaga gwe wanzikira omusajja n'aziba so we tutadde feesi waba watuufu waba watuufu kuba feesi oba ogitaddeyo ng'abantu bagambye ekyokola kiki kyekyo n'olwensonga eyo bajje bawagire Ibula wano ku Pioneer Mall kati Pioneer Mall tekyalinga ey'edda eno mpya ndoza kyekimu ku bizimbe ebisinga okunyirira mu Kampala kati Pioneer Mall ku Wilson Road ekizimbe Mapeera waliwo ne kapoliisi kano kapoliisi bakayitako akapoliisi kano katono akabeera ngano bakajjawo so ekijjamu dinati Kampala eno nagibeeramu bifo eddako nayiribiranga nnyo mu sitaawe waddije shiirw awo nga ssebo okukubira remix mu luyimba boddayo ebwayise nga shiiru yalukuttemu nga lulimu akagambo shirumatiki pulo oba muyimbi w'amaanyi onakolayo tutambudde mbadde balayo balungi nnyo tusinzira ku Ibra Gadgets Pioneer Mall edduuka PA 21 leeta akagundi akanaakani Ibra Gadgets nange namba kanzisome waliwo eya WhatsApp 0754 887 3596 waliwo ne 0786 19 78 96 ku TikTok kwe bali Instagram ne ku Twitter email nayo kweri mubiru ibula21@gmail.com Pioneer Mall shop number PA21 bakola delivery mwe bakadama ba boyfriend mbateekemu essimu
bannyinaze mubagulira essimu so bajje bamuwagire ensonga muzuulidde bulungi nnyo bwe tusinzidde wano lwakuba tetwagadde ebbalaga emabega waliyo bye hajati binyirira biti wali abaana b'obuwala ayiseemu kamera nabo bowebayisaamu tambuzanga bwenjogera bwemaliriza ayiseemu kamera ayinza okujja wano n'agamba onayagala kunziba ate saamulabawo mu interview so basuubire ayirira ddala ono ye mwamulabyeko ono mwamulabyeko then ku saidi eno jangu eno musajja kati ebintu byonna weebiri wano ng'omukulu bwe yatugambye jangu wefunire essimu ey'omulembe ate wensukka wano mba ngenda kwonoona byonoone oba oyonoona byonoona bamaliriza ate nja kubafiirako tojja kubafiirako mbere bulungi mweraba